ba mukamawe omugenzi John Pombe Magufuli wabula n'alondamu ezimu ku ministry ez'enkizo ezisobola okutandikirwako ne ziraga enkyukakyuka paradigm shift kubanga mukama w'ebintu yali abiraba bulala kati Suluhu yalina okusoomoozebwa ntambulire mu bigere bya Magufuli oba nedda okwo kuba kusoomooza kunene kubanga buli kaseera babajja kugeraageranya ku ye so ku ntandikwa yakulagirawo nti ye mu nkyukakyuka entono ze yakola nga yakatandika nti nze ngenda kukyuka ku Magufuli kakati n'alondayo ministry ez'enkizo ezisobola okumuyamba okulagirawo ekifaananyi nti ebibyo bigenda kuba byanjawulo ku Magufuli asiima byakoze tabiwakanya naye naye alina okwolesebwa okukwe ng'omuntu era ebimu ku bifo bye yakyusa yagenda mu ministry of buvunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala n'aleeta kali ambassador Mulamula Liberata okufuuka minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala kakati mu kino ekisooka Suluhu akkiririza mu bateknokrats abakugu okuweebwa ebifo gwe yajja mu kifo yali kakensa mu mateeka n'amutwala mu ministry y'ebyamateeka n'agamba wano njagala okuteekawo kaadi ya diplomaati olinga emirimu gye n'obukugu buli mu byankolagana z'amawanga kakati obwali bubaka obusooka naye obubaka obwokubiri bwali nti aleeta omuntu ng'endaba ye y'enkolagana ya Tanzania n'amawanga amalala yanjawulo kubanga Magufuli yali yasalawo okweggalira Suluhu agamba tetujja kweggalira tuyina okukolagana n'amawanga amalala kati eyo enkyukakyuka kaali kabonero ak'okungulu akakulagirawo ekyo nti eyo egenda kubeera nkyukakyuka y'amaanyi ku mulembe gwa Suluhu Hassan n'agenda mu ministry y'ebyensimbi nayo n'akyusa minisita omuwanika kuba eyo nayo nkulu esalawo ku bintu eby'enkizo byagala okuteekamu ssente oba okusoosowaza n'avaawo n'akyusa n'omuwandiisi omukulu ow'olukiiko lw'abaminisita Hussein Yahaya gwe yaleeta mu kifo ekyo so ne baminisita abalala abatonotono n'okulonda vice president kubanga ajjukira ye yali avudde mu kifo ky'obwa vice president nekisigala nga kyereere so mu bufunze enkyukakyuka entono kabinenti ennene n'esigala nga ya Magufuli n'olwekyo myezi gino 6 kumpi abadde akyatambula na gavumenti ya Magufuli kaakati abadde ayina okwongera okuggumiza gavumenti eyiye enaateeka mu nkola okwolesebwa okukwe tukiyite vision bannayuganda bakitegeera bulungi obba okigatta ku by'obukulembeze so enkyukakyuka zaakoze zeezino nti yabalonze ku Sande ku balaza ne bakuba ebirayiro yaleese Dr. Tax Stagomena okufuuka minisita ow'ebyokwerinda kakenso ono Stagomena adda mu bigere bya Elias Kwandikwa eyava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana omwaka guno kakati Stagomena mu kifo kino afuuka omukyala asooso mu byafaayo bya Tanzania bukyefuna bwetwaza okufuuka minisita w'ebyokwerinda kati awo nawo wabaddewo obubaka Suluhu bwasindika nga bwe yasindika ng'aleeta ambassador Mulamula gwetwogeddeko eyafuuka minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala nga yakajja kati na wano ministry y'ebyokwerinda ministry enkulu nnyo mu mawanga gonna n'agiteekamu mukyala munne Dr. Tax Stagomena ampuliriza Suluhu mu kifo kino ng'alonze Stagomena yategeezezza nti ekyo yakikoze okulaga abakyala nti tewali ofiisi gye batasobola kubeeramu oba obwa pulezidenti babutuuseeko ate ogamba otya nti obwa minisita w'ebyokwerinda tebabusobola naye ate si ekyo kyokka n'omuntu gwe yaleese ayina obumanyirivu mu by'obukulembeze public administration mukyala muyivu nnyo yasoma byanfuna ku diguli esooka ey'okubiri n'ey'okusatu diguli esooka yagisomera mu University of Dar es Salaam ey'ebyenfuna n'agenda ebweru mu University of Sukube Japan n'asoma diguli ey'okubiri n'ey'okusatu so kakensa mu byenfuna mu by'obukulembeze yaliko minisita yaliko omuwandiisi omukulu muyite permanent secretary mu ministry of buvunaanyizibwa ku nsonga z'omukago gwa East Africa Tanzania wakati wa 2008 okutuusa 2013
mu 2013 yafuuka ssaabawandiisi w'omukago ogwa sadaka mu bujjuvu Southern African Development Community okugatta amawanga mu bukiikaddyo bwa Africa. So olaba ekiti ky'omuntu gwaleese mu ministry ey'ebyokwerinda nti amufunamu bingi ne Tanzania emufunamu bingi. N'okumuyambako okuggusa byayagala. Minisita omulala gwe yawadde obuvunaanyizibwa ye Professor Makame Mbarawa, ye minisita kati omujja ow'ebyemirimu eby'entambula n'enguudo. Adda mu bigere bya kakensa munne Leonard Kyamuriho. Abantu bonna be yaleese bayivu ddala, bayivu ddala, bali ku ddaala lya bwa kakensa PhD na bwa profesa mu mirimu egy'enjawulo gye bakoze nga babisomesezza amatendekero aga waggulu ate n'okubikola ne babikola mirimu ne bagikola. So okuva ku ntandikwa yakulagirawo nti ye akkiririza mu bakugu technocrats okusinga bannabyabufuzi bokka. So ayagala nnyo abantu abasobola okugatta ebyo ebibiri okuteeka mu nkola byayagala. So Professor Makame Mbarawa kati ye minisita omujja ow'ebyenguudo, entambula n'ebyemirimu. Kakensa mu bwa yinginiya era abina mu diguli esooka ey'okubiri n'eyokusatu. Diguli esooka yagisomera mu University of Dar es Salaam Tanzania, ey'okubiri n'agijja mu Astrakhan State Technical University Russia, so nga ey'okusatu yagijja mu University of New South Wales Sydney. Agenda okujja mu byobufuzi Tanzania mu 2005 yalekulira mulimo gwa busomesa mu University South Africa eya Swane University of Technology, era gye yali alinnya amadaala okutuuka ku ddaala erya profesa omujjuvu. Gwaddira mu bigere Dr. Kyamuriho Kakensa, naye Kakensa mu yinginiya mu bwa yinginiya nga tanajja mu byabufuzi yali musomesa mu University of Dar es Salaam. Minisita omulala gwe yalonze ku lunaku olwa Sande ye Dr. Ashatu Kijaji, ye minisita owa tekinologiya ow'ekikugu n'amawulire. Adda mu bigere bya Kakensa munne Dr. Faustine Ndugulire. Kakati Dr. Ashatu Kijaji abadde mubaka mu Parliament ya Tanzania okuva mu mwaka 2015 ng'akiikira constituency y'e Kondoa. Kakati Suluhu gwalonzira n'ono aleese mukyala munne okumufuula minisita wa tekinologiya ow'ekikugu. Kakensa mu kuteekerateekera amawanga n'ebyenkulaakulana degrees 3 mwezi ly'omu. Gwaddidde mu bigere Dr. Faustine Ndugulire ye Kakensa mu by'obusawo, kwegamba obusawo abuyina mu diguri 3. Diguri esooka ey'okubiri n'eyokusatu, Doctor of Medicine. Era okuyingira ebyobufuzi yava mu University Dar es Salaam gye yali asomesa. Oyo kati gwaddidde mu bigere. Minisita omulala ye Dr. Eliaza Fereshi, kaakati ye ssaabawolereza wa gavumenti eya Tanzania. Ono Kakensa mu mateeka kitegeeza nti agayina mu diguri 3 nga tanajja mu byobufuzi yakolako nga ssaabawabi wa gavumenti mu ggwanga erya Tanzania mu mwaka 2008. Omugenzi Dr. John Pombe Magufuli mu mwaka gwa 2018, sorry si 2008, mwaka gwa 2018 omugenzi Dr. John Pombe Magufuli n'amulonda okubeera principal judge w'eggwanga erya Tanzania. Kakati Suluhu eyo gyamujje okumufuula ssaabawolereza wa gavumenti ey'e Tanzania. Adda mu bigere bya Kakensa munne Professor Adeladas Kilangi mu kiseera kino Suluhu gwe yawadde obwambasada. Kakati ze nkyukakyuka Suluhu ze yakoze ku lunaku olwa Sande. Abantu boyogerako ataliko profesa aliko dokita. Lwaki enkyukakyuka zino zakoze ate zoogeza Abatanzania obwama kuba twalirowoozezza tawo twalibadde tukuba bukubi ngalo ti omukulu atuwadde abakugu. Kakati
bannansi ba Tanzania tebabuusabuusa busobozi bw'abantu baleese. Okay. Kuba baleese bonna bayina omukululo. Gonna amanyi nga bwe nkuwadde n'ebibakwatako. Buli omu ayina omukululo. Mu akademiya ntegeeza mu kusomesa ne mu kuweereza ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo omukululo weeguli teri kubuusabuusa. Naye ekyogeza ebyama by'ebyobufuzi ebiri emabega w'abantu bano abaleeteddwa. Oba ntegeerekeka nti Suluhu kaki kaabala mu nkyukakyuka eno ng'oggyeko ebyemirimu. Teri abuusabuusa nti obukugu bwabwe we buli n'omukululo balabiseeko kakati omukulu abala kaki. So kakati naawe ojja tutwalayo ndowooza. Kakati mu kyo Suluhu ayongera kuleeta bantu abagenda okumuyamba okuteeka ebirowoozo bye mu nkola. Era teyakikwese yakyogedde ku balaza nga balayira. N'agamba nti emyezi 6 gye mmaze mu gavumenti mbadde ndi mu kwetegereza bantu engeri gye bakola emirimu. Waliwo abantu ng'olw'okuba enkola yange ey'emirimu nasalawo okutandika nga ndi mukkakkamu. Yakozesezza ekigambo kamudimina. Ne balowooza nti munafu. Naga kakati ntandise okubalagako nti siri munafu. Nali mu kubeetegereza ndabe nti naye waliyo abalala bo abo abatakitwala nga bunafu ne basalawo okukola emirimu gye bateekeddwa okukola era abo si bakutteeko. Naye waliwo abalowooza nti ono tufunye munafu tugenda kunyumirwa katukole byaffe. N'abagamba nti bo bakeeredde. Emyezi 6 ginnyambye nnyo okwetegereza era n'abagamba kino kikyali kituuza oba gakyali mabaga. Ebigambo by'Oluzungu byakoze yagaye nti bano bendeese mu nteekateeka yange mugirabe nga koma so si full stop. Nkyayongera okukola enkyukakyuka. N'olwekyo ayagala abantu abanaamuwulira. Kubajjukira abantu abamu be yasikira nakati tebaamulabawo oluli nakati tebamulabawo. Kati yeetaaga abantu abanaamuwulira okuteeka mu nkola ebintu bye n'okubiraba nga bw'abiraba. Kubanga kankuwa ekyokulabirako nti ku by'obulamu yakyuka n'ava ku nkola ya Magufuli yali tekkiririza mu COVID na kumugema. Ye n'okumugema baamugema. Twamulaba nga bamukuba n'akayisa aka Johnson. Naye mu kibiina kya CCM ayinamu bannabyabufuzi nga bakyali ku ndowooza ya Magufuli tebakkiririza mu byakubagema. Era omu aba akubye olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi Suluhu mu constituency ye banga sidde n'emabega n'amuyita omubaka wa paalamenti. Kaakati ku kazindaalo Suluhu n'agamba abantu njagala mujje mwegemye nange baŋŋemye. N'amuyita naye amuwa akazindaalo abuze ku bantu. Abantu ne baagala balabe omubaka bw'agenda okuddamu ebigamba nti tebabagema. Yamutega katego. Nga yakamala okugamba abantu nti njagala babageme mu constituency ye. N'amuyita nti sebo jangu obuuze ku bantu. Olwo n'akola ati yababuuzaako bubuuza. Ebyokugamba nti bangeme teyabyogera kuba yali amanyi ate awajja kugula lutalo lupya ku pulezidenti Suluhu okumutyoboolela ku kadaala nga bakaliko bombi. Naye ng'obubaka obukulu bwe yali asindika Suluhu eri abantu mugende babageme. Eyo yenkyukakyuka eriwo wakati wa gavumenti ebbiri eyiye neya Magufuli. So kitegeeza nti ayagala abantu abayina endowooza efaanagana n'eyiye abanaamuyamba okuteeka mu nkola okwolesebwakwe. So ekyo kyabadde kikulu. Ekirala enkyukakyuka eno eyongera okulaga nti atandise okwetegekera okulonda okugenda okuddako 2015. Kubanga ajja waliwo abantu bangi abaali balowooza nti oba oliawo yagenda kumalako kisanja kya Magufuli 2015 aleke ekyama kya Mapinduzi ereete kandidate omulala. Ebyo bigambo nabyo byaliwo. Kati mu bano baleese ayongera okulaga nti gavumenti nze njiri mu mitambo n'ekibiina kya CCM kati nze nkiri mu mitambo. Nsobola okukwata ne kuba mbadde mulowooza nti tebakwatibwako. Kakati ate teyakomyawo ku lunaku nga bakuza olunaku lw'ensi yonna olwa demokulasiya. Era Suluhu yabaddewo ng'omwogezi omukulu n'asiinya ku 2025 bwe yagambye abantu
nti mu kulonda okwo kwa 2025 manyi wagenda kubeerawo abakyala bangi abagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Tanzania nti era omu ku bakyala abo yagenda okuwangula obwa pulezidenti naye teyagambye nti ye naye nti omu ku bakyala abo yanawangula obwa pulezidenti era naga nti ekyo kigenda kuba kya byafaayo kuba tewabangawo mukyala awangudde bwa pulezidenti e Tanzania kubanga naye yazze kuba mukama we yafiira mu ntebe kakati olaba nti atandise okuteekateeka abantu be Tanzania ti 2025 wendi kati mu kusituka talina na kusituka yekka n'abakyala abasituliramu buli nkyukakyuka zaakola kumpi abakyala omuwendo gwabwe gujula kwenkanana gw'abasajja bw'aba aleeta kwegamba ekyo nakyakiteeke mu bantu bakimanyi nti n'abakyala basobola emirimu waanatuukira 2025 kibe nga kifuuse kya bulijjo new norm abakyala okubalaba mu bifo ebikulu tutandise n'ambasada Librata Mulamula tumulabye Ministry ya Foreign Affairs erije gye yatandikira kakati ku bano baakuleetedde Minister w'ebyokwerinda in fact ministry ez'amaanyi n'aziteeka mu bakyala Minister wa Defense n'akuleetera omukyala Dr. Taxis Tagomena Minister wa Technology ow'ekikugu n'akuleetera Dr. Ashatu Kijaji zonna azijje mu basajja n'akuleetera abakyala kakati yagala mu cabinet nga siye mukyala yekka naye ng'alinamu n'abakyala abalala abanaamubeera okumpi era kino teyakikwese nga bakuza olunaku olwo olwa demokurasiya bwe yabadde asiinya ku kya 2025 Suluhu Hassan yagambye nti abakyala bafunye emirimu mu gavumenti eno egy'enkizo buvunaanyizibwa bwammwe buli omu ministry gye bamuwadde akole ebyenjawulo ebyo ebijja okuyamba okuzimba mukyala munnammwe awangule obwa pulezidenti 2025 ne mukyala munnaabwe tamwogera ako kalungi kati gw'omwenoonyeza n'ogamba lino ye gwagamba buli mukyala aweereddwa obuvunaanyizibwa akole ebyenjawulo ebyo bijja kuyamba okuzimba mukyala munnammwe awangule obwa pulezidenti 2025 kubanga mpuliriza nzize nkyogera okuva Suluhu lwe yajja ku bukulembeze nti mawanga ga wano ga East Africa ensi abakyala gye babadde bakyaliko emabega Tanzania ebadde tebakulembeza nnyo bw'ogerageranya ku Kenya n'ogerageranya ku Rwanda n'ogerageranya ku Uganda Tanzania yebadde ekyalimu emabega kakati Suluhu yajja kuba pulezidenti ng'ekyakimanyi naye ng'ayise mu kusikira mukama we ekiseera ekituufu kijja naye okusaba akalulu okuviira ddala okusooka mu kibiina kye ekya CCM wayinza n'okuvaayo abamuvuganya munda ate ne bw'aba afunye kaadi wabweru waliyo abajja omuvuganya ab'ebibiina ebirala so kakati ekyo nakyo kikulu abantu okubateekateeka mu bwongo okukimanya nti kya bulijjo omukyalo okubeera mu kifo eky'enkizo ekyobwa pulezidenti n'ebifo ebirala so obwo bubaka bukulu mu nkyukakyuka zino ze yakoze nti enkyukakyuka zino zongera okutulengeza ku nteekateeka ye 2025 tujjukizeeko obukugu bwa Suluhu ki n'omukululo gwe mu byobufuzi nze kamwa koogera nsooka okuwulira Suluhu nga Magufuli akoze eki afudde naye omuntu alonda abantu nga bano boogambye Tagamena Makame Mbalwa n'abalala ye obukugu bwe ki kakati obukugu bwe buli mu byanfuna n'ebyenkulaakulana era ye okusoma kukukoma ku diguli esooka teyasoma kugenda waggulu nnyo naye obukulembeze abubaddemu kati osobola okugatta emyaka 20 yatandika emyaka 10 mu gavumenti eye Zanzibar jukira mu Tanzania oyina Zanzibar eyina gavumenti yayo eyina ne president eyina n'olukiiko olugitwala bw'amalayo emyaka 10 n'alyoka ajja okufuuka omubaka mu palamenti eno eye Tanzania eyawamu wajja n'asooka okubeera minisita ku mulembe gw'omugenzi akyaliwo Jakaya Mwisho Kikwete yali minisita kakati Magufuli bw'aba ajja okusikira Kikwete afuuke president kwe kumuleeta ng'omumyuka we awo wayitira okufuuka president n'olwekyo olw'okuba okujja kwe omuzungu ayinza okiyita
humble beginning nti kwa Chimpowooze kyekyo lwaki bangi bamunyoma mu kujja ne mu office era yakyogeddeko nti olw'okuba enkola yange nasalawo mbeere mukakamu waliwo ekyo abaakitwala ng'obunafu so bw'oba ogenze mu byamukululu mu buyigirize ne mu kuweereza bangi ku bano balonze bamusinga naye kaakati ye kamanda emikiifu ye mukama waabwe yabawa emirimu so asazeewo okulonda abo abanamuwulira abamukkiririzaamu kikyendowooza nti kikulu kubanga abantu abalala kankuwa ekyokulabira ku pointi eyo gy'oleese enkulu abakulembeze abamu okusomozebwa kubeesangamu nti bw'aba ye ng'okusoma kwe kutono asobola okutya abamusingako ng'alowooza bajja kumubuutika ekitali kituufu oba abali wansi oba ofiiriza nsi so kirungi nnyo n'okulonda b'omanyi nti bakusingako gw'obateeke wamu batuukirize obuvunaanyizibwa abantu basobola okuba nga bakusingako obuyigirize basobola okuba nga bakusinga omukululu naye nga gw'ofunye omukisa ogwo kati gwe nga bw'onoobatuma ojja kufunamu n'eggwanga lyonna era bye bakola baba bakola ku lulwo so ndowooza nti kino kikulu eri Hassan Suluhu era nze nkyagadde nnyo nti asazeewo okuleeta abantu nga bw'obalabye bakakensa bokka ate si bapya mu byabufuzi kitegeeza nti babaddewo naye ng'abalala babateeka wala oli kakensa ne bamuleka buli sikubeera ku bwa MP bwa bulijjo ko kankugjeyo kati yegwe minisita wa tekinologiya ow'ekikugu so lwaki ndeeta abagezaako nga gwalina omukulu asobola bwoli kankuteeke mu kifo ekyo so nze gana ate ngalabye nga maanyi aga Hassan Suluhu so n'abaana aboogera obwama batunuulidde mu layini eyo ey'ebyobufuzi nti yeetemera luwenda okutuusa ebigendererwa bye ogutali musango then n'okutambuza Tanzania nga tugitwala mu maaso butereevu 88.8 Kyabasa Fama Radio Buganda 8.8 CBS FM